bwino webale nnyo kubeera ng'otuwagira. Tugenda mu katundu kaffe ak'okubiri ak'amazzi era beerako olabe ekiddako. Seeka kozi wagambye amazzi tulina kunywa lita 5 ne 10. Lita 5 nga zentono. Osobola okunywa ne 10. Osobola osukkawo. Kakati twakomye mu part 1. Nkulaze nti nkoze by'oŋŋambye era ntuuse ku mulimu. Amazzi gano naganywedde kacayi kange nganywedde entabiri nzikubye wali. Nziramu ddi omubiri gwange sijja kwogera ennyonta ennumye ddi. Byanjawulo. Nziramu ddi omubiri gwange okubanga kati gwetaaga amazzi. Ate bwe balina kuttaanya teweetaaga kuwulira nnyonta. Yes. Okwogedde bulungi nnyo naye kiika wasomye ku mazzi. Omanyi neeteeka mu kyo kubanga nze nange siri mulungi mu kunywa amazzi. Naye nywa nnyonta lwennyumye. Naye ondaze nti omubiri gwetaaga amazzi. Kati kyenva ŋŋamba sijja buuza nti ennyonta ennuma ddi. Omubiri gwange guddamu ddi okuba nti kati ye time weetaaga amazzi. Omuntu ng'avuga emmotoka ye, emmotoka ebaamu amafuta mu ttanka nga kuliko ne mita wano ebala. Kati emmotoka nga akalimi we kagenda mu si ye empty. Ekulaze nti amafuta ogeetaaga. Amafuta oba ogeetaaga naye ng'emmotoka teyimiridde. Kituufu. Kano ka indicator kakulaga bulazi nti amafuta nowaninywedde waba nga waliwo kilomita eddako nga n'osanga petrol station kola ki? Nywa. Naye ate negandibadde nga kali wakati, tekali mu ffulu nga kali wakati. Omuntu atajenyaga neetaaga amafuta akyama n'anywa naye tekitegeeza muntu takola ki? Bannamuwooninga butereevu. Kati buli bw'owulira ng'ennyonta warning gye nkugambye omubiri gwo okuwooninga situyina mazzi sebo. Kyobola nga Mukama Katonda yagassa ku nsi nga ga bwereere. Kiddemu ekyo? Yagassa ku nsi nga ga bwereere. Singa amazzi ago gaba nga ga nsimbi ate nga nnyingi omuntu yeetaaga amazzi n'osinga amafuta. Oyagala kuŋŋamba ennyonta weetuukira okwo mba mulwedi oba mulwedi oba mbanduddewo kati omubiri ne gusindika sigino nti owaayo oli kuki? Musajja mukulu kiki kyotwagaza? Tetulina mazzi. Kati lwaki olinda sigino? Kyova neebuuzizza oyawudde ebigambo emeka? 2. Neetaagadde okuddamu okuganywa oba nga nyo ennyonta ennuma. Byanjawulo. Era lwaki kubanga nze kyendi nywanga amazzi ennyonta yange ekulumira. Kati neetaaga amazzi. Butereevu ennyonta weekulumira mba ndi bubi oba oli bubi. Kakati kyandibadde kitya? water therapy eno gye twogerako oba ennywa y'amazzi gye tuli mu kwogerako waneeni ekuyamba okukuuma omubiri gwo nga gunywa amazzi nga si nnyonta yeekuluma nga tegulakaasidde. Kati ategeeza buli kaseera oyoza kuba nagambye seero ne bakitiriya eziri munda mu mubiri gwo ezikubakuba emmere ezitambuza ebintu ebyenjawulo zissa empewo zifuluma nga woofuluma. Kati ani ayoza emisuwa? Mazzi. Olwo ddi wenzizeemu. Kakati ekigayisa universal solvent galutabo ku buli kimu kyogataddemu. Ogateeka mu munnyo nga geetabula n'omunnyo, ogateeka mu sukaali nga geetabula ne sukaali, ogateeka mu component saagala kwogera component za njawulo simanya potassium permanganate. Ebyo abantu tebabyagala nnyo kubiwulira. Njagala twogera Oluganda omuntu ategee kye tugamba. Kati ngamba ku munnyo sodium chloride abitegeera. Ngamba sukaali akola ki? Akitegeera. Ogateeka mu ttaka geetabula ki? Geetabula n'amajaani. Kaakati amazzi we gayingira mu mubiri gwo geetabula n'ebiri ebicaafu. Seero zine bacteria bizakoze eki? Bikyafulumizza. Kati negakola ki? Gakola ki? Gabifulumya. Ensonga ki gaba gakola ki? Gawunya. Kubanga teri bicaafu biwunya bulungi. Gw'ofuluma biwunya bulungi. Kakati kibategeeza nti ekigaitira okuwunya
bwe bucaafu obadde misuwa obwekwesi. Kakati lwaki ogenda ganywa? Tewalidde emmere ekyenkya nakiridde kirungi heavy serozi zakoze zite zakikubye ne bacteria enzayimu biki zafulumiza ki gomala fulumya obucaafu buli obw'amaanyi obunene nazo zifuluma obucaafu ate mu misuwa. Kati ani agenda okwozaayo obucaafu obwo? oba breakfast mazzi. Teweetaaga nyonta kuluma okunywa amazzi. Oluma lya sawa wobeera omanyi nti ngenda kulya sawa 8 ekyemisana 7:30 taye sawa emwene emabega ze simanyi ddiru ekyamisana akyo ne lwogenda okulya ekyemisana emabega sawa emu kubiri tobinywa lumu nywa ekisooka tugeze ogenda kulya ku 7. Wenjagala obuuza buli omu alina ennywayo ey'amazzi ng'agafunye. Waliwo akwata ekikopo n'akutamira, waliwo akwata nga nkitadde wano nga wootadde ekikyawo onywako mpola guza wali ki ekyandibadde ekirungi? Ennywayo sigifuddeeko nnyo yonna gye nnywa ne nabbi yatukubiriza nnyo munaasonyiwa kati twogere kuba obutawulizaako lumu n'oteeka wali tonywa nga nsolo oba onywa mpola mpola ng'ozzaawo n'okitwala mpola paka woomalamu tekikanga 5-10 nja kuba amazeemu nga ngenda oli ekyemisana making sure nti essaawa emu emabega nywedde ebikopo byange bibiri obinyootya onywa sawa tugeze olya 7:30 ku 6 nywa ku 6:30 onywa ekyokubiri olekewo essaawa 4 wakuba ku 6:30 jja kuba 7:30 n'ogenda olya olekewo essaawa 4 ofune lanchi lwaki olekawo essaawa 4 twagambye amazzi tebagakuba mu mubiri olekawo essaawa 4 kulongoosa kasasiro oli era oba ojja kufuuka emirundi gyaffe nga gumu oba ebiri kuba buli bw'olongoosa tegalina bagatereka nnyo akago kajja kujjula tekatereka liita nyingi oba ntegeese bulungi oba olina okukola ki ofulumyako ebicaafu ebimu. Kakati awo yensonga lwaki olekayo essaawa ki namba before lunch. Kati wobeera olya lanchi obeera olyaki lanchi tonywa sebo abantu olutuuka mu woteeri oba waka odalinga emmere ne bakubuuza n'ekyokunywa teriyo woteeri seeka ekuleetera emmere fe abaludde mu bintu bya woteeri bwe nkusanga ng'okoze saavisi nowa kasitoma ekyokulya butereere nga tomubuuza kyakunywa ngwako. Kakati oludde mu woteeri kyogeddeko kituufu nnyo naye gwe oli mukola ssente mukozi wa nsimbi. Kakati omukozi w'ensimbi ye tewetukuwa ne waleeta mini ey'olugoye okitegeera bulungi nnyo naye nga ate mini siyandibadde ennungi yakwambala tiyandibadde ennungi yakwambala alina ogitunda waba agitunda agikuwaanira kituufu lwaki nga tiyandibadde ennungi sisinzidde ku ddiini yokka. Abantu abasinga obungi ebizibu bibafuna abaana baabwe lusi baba bambadde bubi n'omwana yambadde bubi temwekomyeko omwana wakyamako ebbali n'afunayo amukolaki amulengera n'amugamba ebyesittaza lwensonga tayambadde bulungi. Naye kati kyembadde njagala okulaga nti omutunzi tafa ku endiriza wetweddako funa ekyokunywa. Abatunda omwenge bakimanyi nti si mulungi bakutera kutunya n'ovuga kuba bamanyi bw'onywa n'ovuga okolaki ojja kufuna obuzibu naye kibagana tunda atunda sigala n'etteeka lyayita oteekako ono ayinza okwonoona amawoggwe naye ne bamukuwaanira lekisa awooma nnyo. Kakati ndoza otegese ekibuzo kyembuuza seera bambadde emmere yange oŋŋaanya okunywa njirya ndya kubanga teweetaaga amazzi awo mukaseera olwedde omubiri
wetaaga mmere wobeera olya lwaki nkugaana okunywa amazzi kati awo waliwo kyenjagadde nkonolereyo ddala lwaki woba olya emmere kati nabbifa atugamba mulye nga bwe munywa kulu washirabu nabbi kyomudabbi yali mukyamu nze kyenkugamba tunywa amazzi sinaba kugaana kunywa kati kankuwa ekyokulabiramu amazzi gekugaana okunywa gegano ge twali tujja tunywa okuva ku makya naye oba okyanywa amazzi ng'oli mu kulya pozi twagambye emmere erimu amazzi ekyo kimu percentage ennene ekyokubiri supu gwe baleese ono alimuki alimu amazzi ekyakumeka kyakubiri emmere erimu ki amazzi supu gwe baleese alimu ki amazzi kati gano togeetaaga essaawa eyo mu kaseera ako ndya mmere yange lwaki togeetaaga kankuwe n'ensonga jimpe wobeera olya emmere eba ekola ki ejokya kati bw'oteeka emmere mu lubuto wano njagala bawulirizeewo nnyo abatulaba bw'oteeka emmere mu lubuto omubiri gwe tegwesiga ngalo zo fooko z'oliisizza katonda bw'atyo yadizayininga yakuwa asidi tujja kujja togere ku zi asidi ez'ettabu naye emu ku gye yakuwa nga ya ttabu nga singa bagikuyiira efufunyaza n'olususu ye hydrochloric acid oyo ayita nosinga sulfuric abeera mu baatuli atuli mu lubuto katonda ge yamutuwa tatuwokya yakusaako bakita mucus giringa minyera acid tayokya giraasi kakati negiri eminyera kitwale nti acid ali mu giraasi naye nga tasooka okya ekyuma nkufuna kati ne katonda bwatuli yadizayininga munda mu lubuto lwo acid oyo mukambwe kwenkanaki nkugambye ayokya ekyuma ali mu lubuto butereevu kati tekikwewuunyisa kuba omuteeka mu giraasi tagyokya ekyuma ne giraasi kiwe singa okaluwa kati awo tujja kujja togere ku acid lwaki kibeera bwe kityo kakati kati hydrochloric acid akuli munda mu mubiri abatuwuliriza ekimukubeezaamu buli woolya emmere oba ekisooka mulimu alya nga apakuka nga emmere tagigonzezza mu kamwa oyo omu ekyokubiri tosobola gigonza kutuuka kuyita mu misuwa ekyokusatu bakitiriya ezikola ku mmere eyo enzyme si z'amaanyi ng'amannyogo kategeeza nti patiko nekaba kati tebajja kakolako bulungi kakati hydrochloric acid ekimuyisa ku mmere kusooka kutta buwuka bugirako obuteetaagibwa munda muli mu lubuto katonda yakolanga teyeesiza engalo zaffe ne betulidde asooka kankozesa ekigambo sanitize naye asooka emmere weetu okwesiza akagambo akalungi nasanitizinga emmere n'ebiyingidde biwa acid ate acid n'agikubakuba nebeera mu particles obutiini byofuluma engeri gye babikubyemu tebibanga we wabiridde ategedde kakati n'agikubakuba kati biri ebitandika okukola okusikamu ekirungo protein janguwa calcium nawaze ogenda mu magumba phosphorus nawe odda sayidi zeeri amasavu ogenda wansi w'olususu gundi ogenda mu kibumba basobole okubijjamu kuba biweetaaga olya kilo namba zibanga gulamu zintini nnyo zebeetaagamu eyo kilo ensonga lwaki ofuluma kinene so oŋŋamba siina nywa amazzi kati bw'onywa amazzi bulire obuzibu bw'oleese bubuno ndi mukulya olidde emmere kubanga eri eba mmere abatuwuliza n'abatulaba eri eba mmere gali amazzi agali munda mu matooke gali part of mmere kyova olaba nga sigwandi badde weesibako gokka supu ali part of mmere bamutadde mu abamu na protein waba badde mu nyama okitegeera abamu ngezi protein ey'olutamu tegabanga gano amazzi nkufuna kati gaba gali gakyuseemu ebalibwanga mmere kati bw'oteeka woti pata olwokuba ebalibwanga mmere asidi wajja n'ayiikako akola bulungi ku mmere kati buzibu ki wendeeta kakati obuzibu bwetanga olese onywedde amazzi baatule ey'emmotoka okkakkanya asidi alimu bakola ki? bayiwamu amazzi kati
acid level Allah kwe yakuteerako Katonda kwe yamukuteera kwakolera womuyiwamu amazzi omunaabudde digestion tejatambula bulungi kubanga omukoze eki omunaabudde obuzibu mbutegedde bulungi ali eyo tegeera kino oli emmere buli bwetuuka mu mubiri acid ateebwa okukola omulimu gwayo acid bwateebwa nze ali eno ali awo butamanya bwange acid bamaze omuta akole ku mmere bwenteekayo bwenjiwayo amazzi bayo acid wajjanga ng'omudaitinga amusawulula olwo digestion ogisse mutandikwa era olumalirize kyobanga mugenda ne mwebaka emmere tekoleddwako ogirese mu bipatiko okoyeza okyusize nekyenda nkigaano gikuba n'ogifuluma n'ekirungo tokifunyeemu obulwanyikawo bajejjeyo bugende omubiri gukole ebisigadde bifiiriddwa olw'obutamanya bwange n'olubuto otandise odwonoona tokimanyi wegamba kubanga afulumya acid okusinziira ku kyolidde wona afulumiza mungi asobole kuba mazzi mangi n'aleeta mungi olaba woyonoona acid wo gyafulutuka acid ayongera kuyiika kugamba nina obigonza ogamba nedase kankuwa ekyokulabira oba olya muwogo tosooka wulya nti awooma paka nga mulusu gakoze eki gamwetabuddemu kituufu kibeeta salivale amerezi eyo enzyme eri mukamwa era sitaaki watandikibwa okukululwako naye singa olya muwogo buli waba nga amalusu tegamala akafulumya amalusu ngakafulumya mangi osobole omugonza scientifically automatically Katonda yatukola nti buli kimu kiri automated bulungi acid bw'oba olidde ekintu acid yafuluma yekalakala n'ekyo tolina leba gy'otaddemu byekola byokka butereevu obutamanya bwaffe bwe butukozesa ekyo ekibuzo kyange ekiddako maze olya emmere n'alinywedde ddi amazzi kati omaze olya emmere kati nga gwagambye wa woteeri omuntu mugambe naye ekyokunywa kiriki naye kakati gwagenda okunywa tukuwa habiti gy'olina okukolerako saba amazzi go kitika bagenda kugaana dya emmere yobuki bulungi lindakawo eddakiika bwoba owulira nga okyagala kubeera okwata amazzi gogende bagenda kugaana era tebagenda kugaana si bwe kiri bulungi nnyo wajjawo eddakiika nga 3 after kulya kinewuunya acid yamaze dde okufuluma taddamu fuluma acid tafuluma ng'onywa mazzi acid afuluma kassa emmere tunya mu lubuto nkufunye bwenti mu ddakiika ezo 3 owadde time acid afuluma ng'oli mu kulya n'alekera ofuluma omaze okulya n'aliyakitinga eddakiika nga 3 ntegeese bulungi kati ogenda okunywa amazzi ng'ebya acid tebyaweddewo dda olayo amaze dde okukola omulimu gwayo kati ogenda tandika kulongoosa ziri seero olutuddayo mu rutiini yaffe twagambye tuli mu litas kitandika mu ddakiika 3 maze olya awo ne wuuni olwonzirayo mu rutiini kati ntandika kugogola misuwa buto twakanywa lita ezi olya abatuwuliza bagamba naye omusajja atukooya ng'ani addamu ebyo wobeera ossa nga tokoowa abantu beenafuya naga kati atukooya nga naye yayadda kugoberera ebyo wali obaddekawo nogamba ng'oy'okussa n'essero tezikoowa kussa nakufuluma lwaki tozikiriininga ekibuuzo twakanywa lita ezi 3 kati tugenda ku 3 kitundu tugambe lumala okulya nteekamu ekikopo saagadde kubala gano malala gajjiramu sima ya butunda bikya tuli kugali pure ntaddemu ekikopo oli mu lita 3 n'ekitundu dakiika 3 era ntaddemu ekikopo
lita 4 wanga 5 tezigwayo tekuna na kuziba nziraba ngenda zimala ojitegera nziraba ulabe nti bigasinga okubeera amatini mu mubiri gwo oba onywedde n'amatini yesu ng'akyatu bagenda mu malwaliro ne bataga omutakaga emisuwa bagakubye ddala mu misuwa gyennyini bagirongoose ate wakyoto etonya manyi awo emisuwa gyo gyemicyafu mu bakuba amazzi kuba tewagaana oganywa ate lwaki bakuba mu misuwa kikikubisa mu misuwa kuba micyafu kati ne bakakuseera ng'ate buyo gaabwereere kyobagateeka na butonde yabatekamu ne kutudagalawo ne basooka bakukuba gabeere mu mazzi emisuwa bakuwa eddagala nebateekako n'amazzi bakirinzinga mu musuwa obulwadde era olukirininga emisuwa ng'otandika okubeera steady mu kyo ndabye lita 5 omuntu asobola ozinywa ekyemisana nkimaze nywedde ekikopo ekisooka mu dakiika 3 mu dakiika 3 neyongedde ekyokubiri lita 4 zange nzimaze olwo yiza okugambayo akantu abatwala balowooza nkulimbi kuva mu 98 tebateekako yadde ecupa y'amazzi lwazuula tuliiki eno abatwala batu 98 paka kati tebakuteekako bucupa buli bwonywa amazzi abatwala tuyiza tujja kudda tutogere ku ndwadde osooka n'ovumbula endwadde 17 ezo njagala uziteeke ku bbali nzije kibanagala batulawa obulungi okudda webali nkulaba wano maze okulya emmere nywedde ebikopo byange birala 3 ndi mu lita 4 omaze okulya emmere yes tunyweddeyo kimu eddakiika 3 ng'emmere ewedde ekyokubiri lita 3 n'ekitundu ekyokubiri after 30 minutes ezo lita mmeka lita 4 dakiika 3 maze nzira muddi odda muddi waliwo abanyaka evening tea yes era abantu bangi bakabawoomera tekalina buzibu osobola okukanywa simanyi mu evening tekiriko buzibu ka evening tea kange sawa 11-12 awo abantu banywa evening tea 12-11 ebityo onywedde ka evening tea olwadde mbumutanywa n'amazzi oba oli munywi wa ka evening tea naye oba tokanywa ku ssaawa nga 12 nywa amazzi lita emu oba ekikopo eki lita emu bandeeza ebikopo emeka 2 oba ekikopo eki nywa amazzi teese bulungi nnyo bwemala okunywa amazzi ku ssaawa 12 olwo odda muddi nzira muddi n'ekyeggulu oba wakukirya kirye wanolekawo essaawa nnamba nga tonaba kukirya nywa amazzi ndekeyo essaawa nnamba ndi ekyeggulu kirikuyita 4 n'ekitundu onywa ekikopo eki kimu olw'eggulu evening kati oba ekyeggulu kinywa abamu bakiryemu 2 3 4 kane katusooke tugaziiremu awo tolyanga ekyeggulu n'oyingira obuliri nkaddemu tolyanga ekyeggulu n'oyingira obuki tuva ku kyeggulo abantu abasinga bava ku kyeggulo olumala ekyeggulo yesayini okuba nti kakati ngenda kwebaka bwe buto obukyasinze okufumbukula endwadde mu bantu nga tebakimanyi lindako nywedde amazzi gange ndesewo ssaawa emu ndidde ekyeggulo nkolaki katusookemu what is best ne water ya kyaggulu eyo ye best nendi yaki naye olw'okuba nti netuli mu Uganda eriyo abatayagana kulya misana ne bayala ggulo ffe twabeeranga mu kyalo amaka ag'enjawulo nga bo balya ssaawa 12 ebyo na tebalya abatulaba bakimanyi ekyo abamu n'embeera bagikuliramu abalala nga balya ku ssaawa nga 3 ffe mu kyalo batu twaliranga nawe ezekiro ku mwezi okitegedde ekyo kakati abalala bo olumala okulya
nayingira obuliri kati abo bavubuka okusinga ali anene ajja n'ekikomando ki n'alaba firimu nga bwakirya n'agwakkeko neyeebaka. Nteese bulungi kati abalala n'embeera nnyingi mu maka ag'enjawulo naye what is best butakirirako ddala n'endyaki walidde ku makya tuddemu bulungi walidde ku makya heavy kyetwagambye n'emisana okoze eki olidde olya heavy olweggulu onyeddeyo kayibiringiti ekyeggulu tokyetaaga kubanga ekiro tolina kyokola oli mu bbi nkina kwebaka tolina kyeweetaaga. Naye omanyi abantu abamu ekyeggulu notakimuwa ayina n'okukolomera. Ensonga lwaki ŋŋambye what is best waliwo better ne good. Kati abo abaagala ekyeggulu bakole batya bali mu good si better. What is best ne watered. What is better nonywa kayiviningiti n'akandazaawo. What is good kulya kyaggulu si kirungi kulya kyaggulu naye kyeggulu okiri otya kyo tolya heavy twage ku makya olya heavy ekyeggulu tokola ki tolya heavy. Kaakati ekyokubiri olina olekawo essaawa 2 atonakola ki atoneebaka essaawa ezo 2 nina kukola ki essaawa ezo 2 koleramu. Kati bw'obeera ng'omanyi nti gwe webaka ssaawa 4 kirya essaawa 2 oba omanyi webaka ssaawa 2 kirya 12 nkiridde essaawa 2 maze okirya tudde ku TV yange njagala nnyo TV. Oli musomi wa bitabo tugeze tulina abaana obeera omanyi nti abaana babeera waka ante basoma baliise mangu ekyeggulu baba muli mukola homework bakole homework kale babeeyo n'ekibakeepinga busy. Nze nvudde ku baana nze ndidde ekyemisana ekyeggulo kyange anti twagala habiti maze essaawa 2 ntudde ku TV ndaba ntisizaawo essaawa 2 ngenze kwebaka. That's good. Kati oba ogenda okwebaka bino byenkusaba okole osabe kuziya endwadde zetuliyogerako mu maaso eyo. Essaawa tugeze webaka 4 niye olaba ku mawulire awo paka ku 4 agamu gagwa ku 5. Kati oba omanyi nti nno nsobola n'okuwebaka 5 ddya ku 3 omala okulya sina kinene nnyo kuba ekiro tugenda gyetaaga nnyo weetuulire olabe oba okola ekyokola kyonna. Ssaawa 5 ogenda kwebaka onywa ekikopo kyaffe ekisembayo okweza yete 5 mutaka w'ekikopo bayingirewo ekikopo kyaffe ekikola ki ekisembayo okinywe ekisinga obulungi ddala n'okusenyasenya. Tujja kujja tugende osenya otya naye n'okusenya kola ki senya ngenda kwebaka seeka anti abataka abalya amanyogo balya kuliko mmere kati onywedde amazzi omunguziza n'obusigaddeko obumeremere bwe banaalya ekiro nga webasa nabo obusenyeeko obajjeko ekyokulya baleme kulya manyi. Kati nabo tebankulangako linnyo tebankulangako linnyo nabo bajjeeko oba okozesa n'akati nga buno obajjeko oyo munguze n'akamwa awogenda weba atuwuliriza sigenda sukka waawo tulabye olunaku lwaffe lonna okuva ku makya ne liita zaffe 5 naye okkiriza nti ziyiza n'oyitamu mu kubala kwaffe teziyiseemu naye njagadde okulaga nti 5 kitono ziyiseemu ekikopo kimu kyonywa ng'ogenda kwebaka ate sinabayitamu tuddemu ku makya 3 ne kacayido akabalidde awo byandibadde 4 ezo liita meka 2 ogenda okulya emmere liita 1 bibikopo 2 omala okulya ngunywa ekikopo 3 ngunywa ekikopo 4 olweggulo ngunywa eki n'ekitundu ng'ogenda n'okunzika olunaku 5 n'ezo ntono olabye olweggulo ntonywedde nanyi waliwo hours awo naye kati agonna goyongerezaako the better
gonna ne wentusa mu ebikopo bya 10 nede the list kwantogedde atayaga yakoddera kunywa atanywa amazzi lita 5 muganda wange ali eyo ndowooza olina kyoyizeemu ku bwino nagambye nti no big papa nze ndi mu ntebe eno ate era Seeka Yusufu Senteza gwe mbadde naye nkusaba subscribing kaweereze munno omanyi buno bulamu bagamba asiika obulamu tassa mukono kaweereze munno kaweereze gwolabika kamukwatako gwena kyetwogeddeko nga olaba kijja mufunira kamuweereze oyongere okyongerayo okumanya bulijjo okugamba okumanya tekukoyeka Seeka sibula abantu bowana abantu abana batuuliza neebaza abantu ababeera ku guno omukutu era nembaagaliza olunaku olulungi mweraba